singa teyasazeewo kwewaayo kukugwako amasasi gonna gakubeye singa toli mulamu. Singa wabadde n'omuntu atali trained mu mmotoka omwo ng'abalala bonna bwe babeera, omuseddeekezi najja naye n'adduka eri wansi kutaasa bulamu bwe, naye omusajja yagambye nti kawansi n'akwebakako amasasi gonna ne gakuba ye, oli mu Mukama yeebazibwe. Tewakyaliwo ky'obikkirira, omusajja yataasizza obulamu bwo nti neeyamukuwa okukuuma, yamukuwa for good cause. Omulimu gwagukoze, owa SFC yeetaaga credit. Kuba bangi betulabye be balumba ne batataasa bakama baabwe, ne badduka wansi kutaasa bulamu bwabwe, naye omusajja yakuguddeko n'atwala amasasi gonna agandibadde agago. Olwaleero oli mukadde wa kkanisa, oli Mukama yeebazibwe, w'omusajja wa SFC credit neeyamukuwa muwe credit. Oba General Muwoozi oba President Museveni, omuntu yenna eyakuwa omusirikale oyo akubanja bulamu. Ge mazima ga Katonda. Oyo omusajja yataasizza obulamu bwo nga story bweri nti yakwebaseeka amasasi agandikubye gonna ne gakuba ye, yeetaaga kutwala nga muzira. Naye olemeddwa okuwa omusajja credit, oli mu mukadde wa kkanisa, oli Mukama yeebazibwe. Kituufu basumba bangi abalina abasirikale ab'ekyama ku lw'ebyokwerinda, naye omusajja omulimu gwe bw'aba yagukoze n'ali amasasi agandibadde agago n'akugwako n'akuprotectinga bulungi, asaana credit. Muve mu bya Mukama yeebazibwe, muve mu Katonda yankuumye nnyo. Naye waliwo n'omuntu eyawaddeyo obulamu bwe kululwo. Singa yasazeewo kusevinga bulamu bwe, olowooza teyandikikoze? Yandigudde wansi mu mmoroka nga gwe bwe wagudde gonna. Kubanga olaba omuntu yenna mu mmotoka nga mwoli, oli ng'akuba amasasi bbira mupango, kizibu nnyo essasi eryo obutakwata okuleka nga waliwo ekikukavalinze. Naye yasazeewo n'akwebakako ng'abaana ba SFC bwe batrainingibwa okukuuma abakulembeze. Amasasi agandibadde agago ne gamulya. Saawa eno oli mu Mukama yeebazibwe, simanyi mukadde wa kkanisa. Bannange, omusajja yakuwoze bulamu, yeetaaga kutwala nga muzira. Credit to SFC, yakoze omulimu gwayo. Singa ono omusajja olwaleero tumulabanga muzira, basajja bameka, abantu bameka abalya ku Pastor Bujingo? Enkumi n'enkumi z'abantu, emitwalo n'emitwalo gy'abantu egimukkiririzaamu. Ono omusajja yandibadde muzira wammwe, ye yawadde pasita wammwe obulamu obwokubiri. Yamuguddeko amasasi gonna ne galya ye, era yamugambye tova wansi paka nga nkugambye. Pastor Bujingo yabyeyogeredde. Ne muli mu mukadde wa kkanisa, muli mu Mukama yeebazibwe, muwe aba SFC credit. Mulekeraawo okwetooloola. Basumba bangi abalina abasirikale ab'ekyama. Kati yakoze omulimu gwe. Bazze bamanyi talina musirikale, kumba alina omwana ali well trained, omusajja ali well trained, yamuguddeko amasasi agandibadde agage n'agafuna. Ekyo omusirikale yenna kyatendekebwa okukola. Yakoze bulungi omulimu gwe, tumuwe credit. Tuve mu mukadde wa kkanisa, simanyi Mukama yeebazibwe, abadde Katonda, sooka owe credit omwana yakoze omulimu gwe. Kwatamu katono, gino emirimu gitambulirawo. Twetaaga abawala n'abalenzi, kola mu ggwanga lya Kuwait, bakola mu mawoteeri. Kuba ku namba zino wammanga, noti 74 noti 6 72 68 4, oba noti 7 6 17 45 Twetaaga abawala n'abalenzi, kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salale ba cleaner eri $1.5 million, salale waba waiter ne ba waitress $2 Bakuwaawo okusula, bakuliisa, transport, obujjanjabi. Mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka, ekyo kibadde tekiriiwo. Contract ya myaka 2 mutambulirawo, interviews zigenda mu maaso. Ate abakulu ba staff eva Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa. Bakubireko twesangeyo. Ate nammwe mwenna abaajjajjaase ne mwogera kalebule, ne mwogera ebyekigwagwa ku Pastor Bujingo, njija okuleka nga vidiyo yo saagirabye. Yensonga lwaki mbadde ensirise.